Zenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muko yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy and Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Kitalo nnyo kitalo ddala. David Lutalo ne Rema Namakula lubakeeredde kyokka ate olumbe lwa taata wa Fred Lumbuye abatutumufu ab'enjawulo baluzize. Kwaniza nnyo wano ku SMX Media nange SMX wano tuba ne updates sibumbuli lunaku buli kiseera story ojjira bwe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwebuka data awo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusawo subscribing onyigene ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Olunaku lwanca tugenda beera mu concert ya Lydia Jasmine gwe wenna ali around Kampala n'ali ewala osobola okujja ku Hotel Africa tugenda beera mu first born concert eya mwana muwala Lydia Jasmine. Yes, katutandike n'amawulire ga David Lutalo wamu ne Rema Namakula bali mu kattu oba abantu babataddeko amaaso. Ensonga eri kuki? Ensonga eri ku mutemu eyasse omukulu w'ekika ky'endiga Daniel Bossa okubeera nga ebifaananyi byagenza okufuluma omutemu ng'ate yali yekubisizaako ekifaananyi ne Rema Namakula nga neera yali yekubisizaako ekifaananyi wamu ne David Lutalo. Kati abantu ne batandika okuteekawo caution bannange mwegendereze abantu bemuwa selfies naye ate ng'ekyo tekisobola limitinga nsonga yonna. Kubanga omuntu agenda kuvaayo nga celebrity, omuntu ajja kusabya akafaananyi w'onookamumma olwo Lutalo, w'onookamuwa olwo nalwo Lutalo. Z'ensonga ze zimu ezatambuliranga ku Fiki Gaza okugenda okumusiba nti abantu b'otambula nabo bakola kineeno. Naye ensonga ze zimu zaali zitambuliddeko ku Palace, ensonga ze zimu zize zitambulira ku bayimbi bangi oluvannyuma lw'abantu abeekubisa nabo ebifaananyi abamu okubeera ne agenda zaabwe ez'enjawulo. Omuyimbi ayinza okubeera omuntu najja ne yeekubisa naye ekifaananyi ng'ayagala genda abantu kutandika kubeera nga abafere basabe ssente, nze ntuukiridde Kenzo, nze ndi manager wa Gundo. Olw'ensonga yeekubisaako naye akafaananyi. Kati Rema Namakula wamu ne David Lutalo bambi bali mu kweraliikirira abantu abatunuuliza amaaso oluvannyuma lw'ekifaananyi ky'omutemu eyatemudde omukulu w'ekika ky'endiga gwe baakubye amasasi okubeera nga nabo yali yeekubisizaako selfie nabo kwegamba bubeera bweraliikirivu bwereere. Eyo nga tuvuddeyo. Ate ye mu lumbe lwa taata wa Fred Lumbuye mukimanyi bulungi nyombo gye buvuddeko abaami musajja wattu yafa. Naye abantu bangi tebaasatulatinga mawulire compared ku mawulire agabeerawo mu ggwanga erya Uganda. Amawulire g'okufa kwa taata wa Lumbuye bantu bangi tebaagapostinga. Kubanga naye ne bw'ogenda ku page y'omukulu tanaaba kubeera ng'akola ki apostinga. Naye wabeerawo n'ensonga lwaki. Yes, on top of that n'olumbe nalwo nagenda badde nsuubira aba politician wa abantu ab'amaanyi okubeera nga balwettanira naye mwana wattu neera tebalwettanidde nnyo. Nalabyeko honorable Hildaman ye yabaddeyoko n'abalala abatono. Actually sinnalaba nnyo bantu bangi balaga mbunira babaddeyo okuggyako nga ku guno omulundi baagenze ne batayagala kubeera nga beemulisa. Nosanga baagenze naye nga tebayagadde kwemulisa compared ku we nabadde nkisuubira okusinza Fred Lumbuye waali nti musajja mututumufu, erinnya w'olyogera olimanyirawo, byazze ng'ayogera byazze ng'awooninga tomanya abamu biyinza okubeera nga byabanyiga naddala abatutumufu nga sofa nalabyeko Dr. Hildaman yasobodde okubeera ng'akiikirira ndowooza n'aba ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga agenda mu lumbe lwa taata wa Fred Lumbuye. Wano ku SMX Media subscribing nga tujja kubeera mu misinga updates naddala nga zino.